Enkya ya leero abasawo okuva mu malwaliro ag'enjawulo nga bakulembeddwamu Dr. Nicholas Mugaga akulira ebyobulamu mu Busiro basisinkanye ku ggombolola e Katabi okulaba engeri gye banaakolamu emirimu gyabwe ku Lwokubiri mu lusussira lw'ebyobulamu era ne bakakasa nti baakujjanjaba abantu b'Omutanda. Tusuubira okutuusa obujjanjabi obw'obwereere eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tugenda beera wano nga tukebera abantu ba Ssaabasajja Kabaka amaaso ku bwereere n'okujjanjaba endwadde ezitandikibwako. Okukebera kansa w'abakyala, kansa wa nnabaana mu bakyala, tugenda kuwa enkola eya kizaalaggumba. Ensisinkano eno oluwedde tugenzeeko ku mbuga y'essaza okulaba omulimu gw'okuzimba olubiri nga tusanze lwawedde dda nga mu kiseera kino basimba bimuli. Nga tuli mu kuyooyoota olubiri lwa Ssaabasajja. Ene asange nga wanyirira era katuli mu kusimba bimuli. Abazimba ebiyitirirwa nabo omulimu bagukutte kannabwala nga wano mmeeya wa Katabi Kalema Ronald akwasizza omwami w'eggombolola ebimu ku binaakozesebwa mu nteekateeka okubadde sseddume w'ente n'obusawo bw'omuceere. Amakula ga Ssaabasajja tuwezayeza emyaka 26 era ne bantuma nti beebaza nnyo Ssaabasajja olw'emirimu gy'akola gyonna. Waliwo n'abantu abalala abaliko bye bawaddeyo okuyamba mu nteekateeka z'omukolo guno nga bikwasiddwa amyuka atwala ettendekero lya Nkumba Profesa Wilson Muyinda Mande. Tubeebazizza nnyo olw'okuwaayo ku kisaawe kya Nkumba awali entabiro y'emikolo tusanze olukiiko olutesitesi lutudde nga bba ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu amyuka RDC w'Entebe Haji Mbabaali nabo babadde balambula ekifo. Omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kimba akunze abantu okujja mu bungi okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Akeejago kakyagenda mu maaso, ayina kyayina ajje kubanga twagala omukolo oguweesa Namulondo ekitiibwa. Ne bannabuddu bakoowodde okugenda mu bungi ku Ero Beach Entebbe mu kasiki k'amatikira ga Kabaka ag'emyaka 26 akagenda okubaawo ku Sande ya wiiki eno. Akasiki kano kaategekeddwa Obwakabaka nga buli wamu n'abaalu ba events nga kagendereddwamu okujagulizaako empologoma ya Buganda okuweza emyaka 26 ng'eramula Obuganda. Nange nsazeewo mbeeyungeko abaabukedde n'aba Ero Beach Entebbe nga 28 ku Sande eno. Amyuka Pokino w'essaza ly'e Buddo Abdallah Kato yeebazizza Katonda olw'okuwangaaza empologoma ya Buganda bw'atyo n'akubiriza bannabuddu bonna abalina obusobozi okuyambako abatalina okweyiwa mu kasiki kano. Njagala okubakunga mwenna muneegatteko tugende ku biici eyo tujagulize wamu ne Ssaabasajja. Omwogezi w'essaza lya Buddu Muhammad Musa Kigongo ategeezezza nti akasiki kano y'emu ku nteekateeka ezisookerwako. Kaseera kano njagala okuwola bannabuddu bannange okubeera nga tukuŋŋaana ffenna tugende tweyiwe mu kasiki tukosa akagenda okubeera Ero Beach Entebbe. N'abantu abalala basiimye Ssaabasajja Kabaka olw'okukulembera obulungi Obuganda nga waliwo abataddewo emmotoka ezinaayambako okutambuza abantu. Augustine Suno wa Luba Events alambuludde bw'ati ku byokwerinda. Ekisooka Luba Events kyesooka okukola security eri gulugulu. Tukolaganira wamu ne police ne Uganda Police tukolaganamu n'ebitongole byonna ebikuumaddembe. Security eri gulugulu ku mazzi, security eri gulugulu ku lukalu. Twesunze nnyo pe wano ku Ero Beach okulaba nga twaniriza Ssaabasajja Kabaka. omuziki okukubira ku nnyanja wali ogulabyeko ogusubwa ebyokulya n'ebyokunywa ekyennyanja buli kya sente zonna z'olina osobola okufuna ekyennyanja. N'omwami wa Ssaabasajja atwala essaza ly'e Bulemeezi Ntege Fred Sekamere akunze bannabulemeezi okweyiwa mu bungi ku kisaawe kya Nkumba University okubugiriza Omutanda ng'aweza emyaka 26 ku Namulondo. Ono tumusanze ku kitebe ky'essaza awatuuziddwa olukiiko olukola ku nteekateeka zino mu Bulemeezi n'akunga abantu okugenda mu kasiki akagenda okubeera ku Ero Beach. Nga twafunye bbaasi etutwala olukiiko lwonna ne executive ya Bulemeezi. Abantu abalala bonna tubakunga okulaba nti nammwe mugenda. Y'omwami wa Ssaabasajja atwala eggombola y'e Butuntumula Musa Ali Kirumira n'abamu ku bannabulemeezi nabo bayozaayozezza Ssaabasajja olw'okutuuka ku matikkira gano. Okusooka njagala okuyozaayoza Ssaabasajja olw'okuba nti atuuse ku matikkira gano. Era abanaasobola bonna kaadi twamaze zitambuza abanaabasobodde okugenda eka e Katabi
bajja kujja tugende nga 31 n'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Greater Masaka beegase ku b'enzikiriza endala mu ggwanga okusabira Ssaabasajja olw'okweza emyaka 26 ng'alamula Obuganda. Okusaba kuno kubadde ku kyalo Gulama ekisangibwa mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka nga kukulembeddwamu Kabona Kato Kiwanuka mwe beenyumiriza olw'obulamu Omukama Katonda bw'awadde Ssaabasajja Kabaka. Sseggwanga Musata tumujaguliza okuyingira emyaka 26 ng'ali ku nnamulondo y'abajjajja. Amyuka akulira ab'enzikiriza ennono mu Greater Masaka Kabona bateesa kisse kitole kasabye basawo banne okusomesa abaana.